Abantu beebuuza oluvannyuma lwa poliisi okukola ebikwekweto ebiwerako. Last week bakola ebikwekweto, wiiki netandise bamaze dda okubeera nga bakola ebikwekweto ku bantu abambala ebyambalo ebifaanagana ebya poliisi oba ebyamagye n'abatunda ebyambalo ebifaanaganako ebya poliisi oba ebyamagye. Koseza kigambo kufaanagana, amakulu mu kyo kiyinza okubeera nga si kyamagye naye nga kifaanagana n'ekyamagye gw'obeera mukwata abitunda n'ebintu ebyo by'otunda bibeera bikwate. Naawe kennyini alina ekifaanaganako ekya poliisi wadde si kya poliisi obeera mukwate, naawe abitunda obeera mukwate. So abantu beebuuza lwaki abantu abamu bakwatibwa ne basibibwa mu makomero olw'okusangibwa n'ebi ebintu kyokka nga ate public figures abasinga okubeera nga balabikira ne mu butaala bo tebakwatiddwako, balya butaala. Omuli omukulu Eddie Kenzo alabiseeko emirundi mingi ng'ayambadde ebyamagye, omuli omukulu Gravity Omutujju emirundi mingi ng'ayambadde ebyamagye, omuli omukulu Alien Skin n'essaawa eno wenjogerera simanyi kikyalimu naye nsuubira empale gy'ayambadde eyinza okubeera ey'amagye. N'abasigadde abalala bangi nnyo bangi bazze nga beekubisa ebifaananyi nga bayambadde ebyamagye, ba Catherine Kusaasira n'abasigadde. Abantu beebuuza lwaki bo poliisi tetandikira ku baana eno okubeera ng'ekwata at least n'abalala balabireko engeri bano gye bali public figure. Eyo statement esinze kuva baana aba Foot Soldier oba ab'ekibiina kya National Unity Platform nga bagamba abanuupu oluba okugirako bwe bati bo nga babakutte naye ate public figures ezisinga bo babaleeka ne bataayaaya n'ebyambalo ebyo babyambala ku stage nga kuliko abakuumi oba ebivulu ebyo nga kuliko abakuumi ab'amagye nga kuliko abakuumi aba poliisi naye ne batabaako ki kye bagambako wadde okubeera nga waliwo kye bakolebwawo. Wano eno mulimu ebyokusosola naye nga yo poliisi yavaayo n'ekakasa ensonga egenda kukwata buli omu ayambadde ekyambalo ekifaanaganako ebyaba security mu ggwanga erya Uganda. Wano ku SMX Media ffe tujja sigala tukuwa updates nga gwe kyonna okukola subscribe